okutumbula obuweereza eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka, akakiiko akateekebwawo okulondoola enzirukanya y'emirimu mu masaza ga Buganda kasiibye mu ssaza Kyaddondo okulaba emirimu engeri gye gitambulamu. Ssentebe w'akakiiko akalondoola enzirukanya y'emirimu mu masaza, Male Busuulwa, agamba nti enteekateeka eno egenda kuyambako okuleeta obumu n'okwongera amaanyi mu ntambuza y'emirimu. Kyaddondo bintu bingi bikyuse okusana gye twatandikira nti bwe tuuka mu fayiro zaabwe ennungi balina amakakalabizo agawerako ateganyirira ekintu ekiraga obumalirivu okwagala n'okukola. Ono asabye abaami b'amasaza n'eggombolola okwekyaliranga n'okwewa amagezi okulaba nga batambulira wamu. Enteekateeka eno bagyeyagaliremu kubanga ebayamba okulaba nti bakola emirimu gino nga babako bayigirako. Ate era nsaba ba Ssaabasajja bakyaliragane ku magombolola ne ku masaza ag'enjawulo. Tivaako eKyaddondo, gendako eGomba, gendako eBulemeezi n'amasaza amalala gakole bwe gatyo. Gye banaakoma okukola ekintu kino bajja kuyiga okukola emirimu nga bannaabwe gye bagenze bwe bagikola. Omukiise w'essaza Kyaddondo mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Jane Francis Lukwago ategeezezza nti enteekateeka eno yakuyambako okumanya entambuza y'emirimu mu masaza n'okwongera amaanyi mu buweereza. Nga tutambuliramu tufulumya ekintu ekifaanagana nga essaza ez'enjawulo nti kiyamba nnyo okukebera omuntu biki byalina okubeera nga atuukiriza. Omwami w'essaza Kyaddondo Hajji Ahmed Magandazi Matovu yeebazizza akakiiko kano olw'okubalambula, bw'atyo n'asaba enteekateeka eno ebeerengawo emirundi 2 buli mwaka. Era nze nina essanyu ly'amaanyi singa baddira enteekateeka eno ebeera emirundi 2 mu mwaka, ojja kulaba ng'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka gitambula bukwakku okusinga n'olwaleero. Ab'ekyaddondo tuli bubi, kyensuubira nti tetujja kukola bubi nnyo kubanga ekitufuula ab'enjawulo mu Kyaddondo nti tulina obumu, tukwatagana okuviira ddala ku Kaggo, abamyuka, ab'ebitongole, magombolola. Baabakulira ebitongole eby'enjawulo beebazizza akakiiko kano olw'enteekateeka ennungi. So enteekateeka eno tugyebaza nnyo kubanga eyongera okutumbula enzirukanya y'emirimu ate yongera n'obwerufu omuntu n'akolera ng'amanyi nti nkolera Bwakabaka, sirina kuswaza Bwakabaka nga ntambuza emirimu. Kino nno kituzizzaamu amaanyi ng'ab'eKyaddondo nti egimu ku mirimu gye tukola basobodde ogiraba ate ne batwongeramu n'obukugu. Shafik Galiwango, BBS Telefayina.